Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. Negwokuta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza ne mpabula yaba assessor. I hereby convict Christopher Okelo Onyum of the offense of murder. Asingisiza Christopher Okelo Onyum omusango gw'obutemu. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much nnyo okubeera ng'olaba nnyo okubeera ng'otugoberera. Olunaku lwa leero nina amawulire amalungi aga muganda waffe okubeera nga bamaze omusalira. Lwaki ngayita malungi? Nti waliyo omuntu abadde alindiridde ennyo nga yeesunga okumanya ki ekiddako. Ndowooza era omuntu omulala ayinza okugamba nti kyandibadde kya bulyazaamaanyi okuvaayo nga abazadde tebafunye lwenkanya. Naye nga omusango omukulu ennyo ensi yonna gwe badde egobera gwe gw'omwana mulenzi gwe bayita Okelo Christopher ono asaliddwa omusango era bamuwadde ekibonerezo kya death sentence. Death sentence eno kitegeeza nti oli wakusibwa obulamu bwe bwonna. Anti badde njagala kufunako munnamateeka ayongera otumenyeramenyera kubanga death sentence in its meaning etegeeza nti someone naye attibwa. Someone is killed after lwakuzuula nti ddala ozizza omusango. Naye Uganda ndowoozaamu nti akalabba kalinako condition ezigenderako. So tujja kufuna lawyer mu maaso eri ajja tunnyonnyola kiyinza kuba kitegeeza ki death sentence etegeeza ki Uganda wano, because mu nsi endala ezirina akalabba bwe bakusalira omusango n'oyitayo ennaku ze biyiseewo nga tonnaba kukola appeal, ogenda n'osaavinga oba ne bakutta oba n'ottibwa. So Okelo ono jjukira nti avunaanibwa omusango gw'okutta abaana abasukka mu omu, abaana bali 4 be yatta. Ate era Okelo ono y'omu oba oliawo asobola alina chances ezikyasoboka. Nadde njogera ne council wano ku program ewedde eri ku Focus TV kwennyini kuno. Council yabadde atugamba nti waliyo chances eziwerako singa Okelo aba simumativu n'ensala ya kooti eno, high court gyesaze. Second one waliwo gye bayita court of appeal. Court of appeal ewuliriza emisango egigaanyi oba nga toli mumativu okuva wano ku high court. Bw'ovaawo oyambuka gye bayita Supreme Court. Supreme Court ye yenkomeredde kyesaze tekiddibwamu. However, wano ku high court wava osobola okujulira. Olaba nti omulamuzi wabadde alamula omusango n'amugambye nti you have 14 days okulaba nga osobola okukola appeal oba you can appeal to the court of appeal before ennaku 14. Ekitegeeza nti Okelo ono bw'aba agamba nti yeegaana omusango tegwazzibwa oba bye basaze mankyolo, waddembe okuddukira mu kooti esingako kweno gye bayita court of appeal. Ekooti ejulirwamu neyeekubira endulu nabagamba nange ebyasaliddwa wali siri mumativu nabyo oba sikkiriziganya nabyo. Kati bw'ava ate awo n'alyoka agenda singa kiba kigaanyi naawo ne bagamba nti high court bye yayogera bituufu okusinziira ku bujulizi bwe yawa bituufu, death sentence eno ekusaanira. Kaakati ate awo era wataba mumativu n'ayambuka waggulu mu Supreme Court okusinziira ku bannamateeka abatuwabulamu bwe batugambye ekityo kirina okubeera. So nga ate ensasagge ebaddewo nnyingi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti nno omulamuzi amaze okukola ekyo kyakola oba okulamula nga yebwa okusinziira ku bujulizi bw'alina. Ensasagge evuddewa mulimu abadde bawolereza Okelo nti teyatta, ne mbaamu n'abagamba nti yatta n'ekibonerezo kyagwanidde kitono. Kati ate enkuba empawa ekuvudde nti gwe obuvaayo n'ogamba nti kitono ekyokutta ng'ate waliwo omuntu w'agamba nti obujulizi tebumala oba bamulanga bwemage wavudde embiranyi. Era waliwo bwe tulabye nga beesika amataaya awo poliisi n'ebyokwerinda ebitongole by'okwerinda ne byako ng'ebiwooyawooyamu embeera nedda mu nteeko. Naye tujjukire nti bino byonna bikoleddwa oluvannyuma lw'okutwala ennaku almost leero ziweze ennaku z'omwezi ziweze ennaku 28 okuva incident eno bwe yabaawo. Omwezi guno nga gutandika ndowooza baagadde babiwumbire mwezi gumu nga gutandika. This is when the incident happened. Nga guggwako era bwe kikoleddwa ne bamusalira omusango gwe ne gubeera nga guggwa. So
biki bye tuyinza okubenefitinga mu bannayuganda. First of all twabagamba nti ekooti oba kooti nga yo esiga eddamuzi, abantu bali baluzinze interest, bali baluzinze obwesige mu yo, the trust ebeera mu balamuzi oba ebeera mu ssiga eddamuzi yali evuddewo. Kati essaawa zino ku kino ekikoleddwa ku musango guno gubadde mu public actually almost omwezi mulamba ng'abantu bagugoberera, bwe bevuddeyo ne celebrate negoberera steps zonna nga bwe zibadde, they do what we call securing trust mu bantu ebadde yabula baba bagizza. Ekisookera ekyokubiri obwesimbu oba engeri gye balambiseemu ebintu byabwe nti from day one bakulaze obujulizi obujja bugoberegana almost kuba okusinziira ku mulamuzi obujulizi obuwere 18 ebirumika Okello nti yeyatta birabikiddwa kuba babireese mu kooti eno. Thirdly, ekooti eno eyambyeko abantu okumanya what happens in court chambers. Tujjukire nti nno abantu baffe abasinga lw'omugamba kooti olumugiriza kooti akirabanga kivve, alabanga ekitaliyo, alabanga ebitagatta, alabanga ebyobuyaaye ebyobufere. Kati okusembeza kooti erubaga eggaba kiyambyeko bannansi o citizens mu community okwongera okumanya biki ebibeera mu kooti. Trust me no, abantu bangi bagenda kutandika okwettanira kooti, bayinza okuvaawo ne bagamba ebujjo bibeera bwe biti. This is what happens because bijjo bibadde bifirimingibwa ku ma TV, ku social media zonna nga bitambula, ekitegeeza nga balaba how things are done mu court chambers. So ekyo nakyo tusobola okukiwa credit eri abo oboolyawo abagoberera n'abantu abaddizibwako emisango ne batafuna bwenkanya okuddukiranga mu makooti. Fourth, ekyokuna kye tuyinza okulowoozaako wano kwe kubeera nga tulaba nti ensi yaffe Uganda erina level kwetadde amateeka. Bwe tubadde nga tubeera n'amateeka n'ebikolwa bijja bikoleddwa nga tufunangayo mukisa kufuna kooti ebeera active bweti ejja mu bantu. So kati kino nakyo amateeka gaba gongedde okulaga enkizo yaago nti basobola okubeera nga bakola extraordinary things ebisobola okubeera nga bibalambika oba bibatwala okumpi n'abantu, abantu ongera okubekkaanya n'okukkiririzaamu ebyo bye balamula. Otherwise bwe bibadde mu kooti ey'olunaku olwaleero eggaba wali mu community nga bagezaako okulondera omusango gwa Okello Christopher. So bingi ebisuubirwa okubeera nga bijja okuddirira mu maaso eyo singa tusigala nga kooti zikola bwe ziti. Lwansonga tujjukire nti bannabyabufuzi bangi bagamba tetusobola kugenda mu kooti olw'ensonga waliyo ABCD. Butagenda mu kooti obwo kiba kiraga nti essiga eddamuzi temukyalina mulamwa ne mumuzizza trust eyo mu bantu, kiba kyankizo. Then n'ekirala waliwo case etambula oba waliwo incident ebaddewo bagamba nti okuliraana amaka gawa sipiika oba ga sipiika wano mu Kampala City waliwo omukyala akubiddwa amasasi abadde avuga emmotoka ya Harrier. Amawulire ago nina wengalabye naye tetunabaga confirming into details. Owabula omwogezi wa poliisi eya Kampala n'emiriraano Metropolitan bamuyita Rachel Kawala yavuddeyo n'akakasa amawulire gano nti waliwo omukyala kizuiddwa akubiddwa amasasi by police officer. Tetumanyi kiviridde ku ki era omukyala atusiddwako enjala zenkana ki naye nga kibaddewoko. Tujjukire nti zino incident zibadde zijja zibeerawo era waliwo n'omwami omulala gwe baakuba amasasi bwe yali avuga asemberera omukungu omu waasula. Kino kizze kikolebwa era twagala tunondoole amateeka ganaalamula gatya ku police officer ono kuba ate oli ye yamala n'adduka mu ggwanga oluvannyuma lw'eyo incident. So bingi ebibadde bikolebwa ba police officers oluvannyuma lw'okubeera mu mbeera okuva mu mbeera oba okutwalira amateeka mu ngalo because babalina ebyokulwanyisa. Kikakasiddwa nti akubiddwa amasasi naye tannafa obula afunye injuries. So okuliraana amaka g'obwa sipiika bino nno bingi byetukyasuubira, bingi byetukyalaba mu nsi yattu Uganda, naye kye tusinga okwagala nti buli muntu ali mu nsi akole ekyo ekimugwanidde okulaba ng'ensi ye emwenyumirizaamu era asigale nga at least
amanyikiddwa mu ebyo ebyo ebirungi n'ebitali birungi abyenenye. So ng'ate era ne bannaffe ababeera nga bakola emisango bakolenga kye bayita accountability, bakolengako ng'amateeka bwe galagira, so that abantu abasinga basanga okubeera nga tebagenda kumenya mateeka oba tebagenda mu bumenyi bw'amateeka olw'okuba ebyo ebibadde bigenda okubatulako, oba poliisi byeneebakola, oba esigeddamuzi binaakola, oba abakwatisa amateeka bonna kye banaabakola kibeere nga kiri neutral, nga tekyesigama ku sayidi emu oba endala. Otherwise nze Ade Wilberforce Ssekirimo Muyanja, Focus TV kubadde tukkirize tugenda kulaba bu video kamu bubiri busatu obugenda okubeera nga bukuyambako. For now, bye bye. Bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Ku Gideon Kumusinga, Keisha Ageno Roth in count 2. omusango gw'okutta Keisha Ageno Roth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. N'ogw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, Akkiriza n'empabula y'aba assessor, I hereby convict Christopher Okello Onyum of the offense of murder, asingisiza Christopher Okello Onyum omusango gw'obutemu contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon. Yanamusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Ageno Roth Otim Ne Keisha Ageno Roth Otim in count 2. omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius, N'omusango gw'okusatu ogw'okutta Seryange Ignatius. and count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. Could we take a break? There will be a break. Number. Naye tulina okumanya nti mu masimu ago abiri emu yali ya America. In his defense, the accused person did not deny killing the 4 children, but stated that he did not act intentionally or deliberately. Mu kwewozaako teyagaana nti omusango teyagukola, wabula yagamba nti teyagukola mu bugenderere. He stated that although there were claims that he was completely mentally okay, there may have been other mental challenges that may have gone undetected and could have contributed to the death of the children. Agamba nti wadde bagamba nti omutwe gwe gwali gukola bulungi, naye wayinza okubaawo ebintu ebirala bye bataalaba okulaga nti biyinza okuba nga bye byamuviirako okutta abaana abo. He said he was not mentally okay, and he also denied being foul-minded in the killing of the children. Agamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi, era agamba nti si ye yeeyagalira okutta abaana bano. In respect to this, he referred to the book about war, which was part of the evidence of BW18, the digital analyst, who analyzed his flash disk and found
that he had saved a book entitled The Art of War by Sun Tzu. The accused person stated that he saved that file long before, and it cannot be said to apply to the killing of the children. Nti waliwo ekitabo omujulizi ow'okumi-na-mukaaga olw'oludda olwabiri kyeyayogera. 18, PW18. Omujulizi ow'okumi-na-munaana yayogera ku kitabo ky'olutalo era n'agamba nti ono yali yakiteeka ku flash ye, n'agamba nti ekyo kitabo yali yakiteekako edda, tekisobola kubeera nga kyekyaviirako okutta abaana bano. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi